Mama n'abaana Pastor Bugingo atugumizize emitima Lord Mayor waffe Sarongo ne colleagues bange Ambassador Sheikh Ndugwa n'abakuru mwena mu bitego byange Yagara kusoka kusima onebonsereko kulokuwa family obudde kubanga arwa abantu emirundi mingi tugenda ku mikoro ngagino politicians n'abamu abatamanyi family ne batuwa obudde wekitu ne bagamba nti esaawa zitukute esaawa ntini fa abatamanyi nnyo okusinga family ne batuwa obudde bungi kusinga family erumiridwa nnyo so we bali nnyo hona ebinsereko ekyokubiri maama onaebo katoro bwamabadde mukwano gwange onaebo nsereko yamundeetera kubanga nze nali faani we now ndi omu kubawuliriza nnyo kaliisoliiso naye ekizibu kya time singa mwagiteeka ku ssaawa nga 3 awo sajja nga nzuka nga bukyali kuliisoliiso oluusi nga ngamba naye bano abasajja bwe batuuka waka abaana ne bababuuza ddaddi byempulidde ng'oyimba ku radio babuulira ki in fact nakimubuuza n'agamba nti omulimu gwaffe naawe okimanyi mugumu naye byakusanyusa naye abantu abakoze nnyo mu film industry, entertainment industry of course bahistorical ab'amaanyi nga Abe Mukiibi nga Charles Senkubuge former presidential candidate nga Mariam Dajire na murabyeko ogusoose ne Mwami Segawa n'abalala bonna nga mukuru Bosa nali naye jo enakawa mukoze omulimo omunene ganja eri abantu ekyo mukirabi Katonda akibagamini katakifunye oganje n'eri Katonda kikuyamba kitya nti buli kyokola kikwanguyira bwe woyimiridde ganja eri abantu ke katale Katonda ekimisa Katonda yakola ebitabaddeewo gwosobola obijja gy'abikoledde obiteeke mu katale bw'oggyeko amagoba. Haleluya. Kati mwabali wano muli magoba Katonda galaze mu kwagala kato. Leka kusalira kato omusango kuba Katonda nga nakozesa omuntu takuwulira ngeri gy'agenda mukozesaamu. Waliwo mu Exodus Bible tugamba Katonda n'agamba ngenda okukalubya omutima gwa Falaawo yajja kulowooza nti ye mukambwe naye ate mu kumukalubya ajja kuba muteeka mu buzibu. Haleluya. Kati bw'atunuulira Falaawo olowooza nti Falaawo nga mukambwe muzibu naye obukambwe bwe ng'ate buvudde eri Katonda. Ayagadde amusimira ekinnya akuwondere nga yawuddemu amazzi asobole omumira. Naye gwe obukambwe oyinza okulaba nga bwa Falaawo tebuba bwa Falaawo. Lwekyo bw'oba ojajinga kato teyakuwulira ngeri gy'agenda mukozesaamu. Haleluya. So kato asuubudde bulungi, asuubudde emikisa, asuubudde okwagala kwammwe kyenva muli wano mbungi era kyemmanyi ne Katonda asanyusiddwa gyali era mwebagumu era Katonda kyemmanyi kyava atugamba tuserebrating obulamu bwe kuba Katonda n'akuwa emikisa eyo gyonna n'akulagako nti kato mbadde nsobola okujjawo ne sikuzza naye kankuzzeeyo omalirize by'okola kuba binsanyusa. Bimusanyusa bitya? Abantu bangi bawadde obujulizi nti bayise mu ngalo zaani? Bayise mu ngalo za Kato. Kato bwe nabadde ndowooza ku bulamu bwe kuba mmwe mufunyeko ekitundu kino ng'asobola okuyimirira n'azannya ku theatre era abalumye nnyo n'esaasira ffe abasekanga naye nga banagenda mu theatre abaana ba talenti eno ng'ekula nevaamu mmwe be tulaba kati abazze wano kunyolwa kw'amaanyi naye tulina obuvumu nti Kato gy'alaze ali ne Katonda. Haleluya. Waliwo omusajja omu Bible gweyogerako Solomon. Katonda n'amubuuza nti nkole ntya kasole mukamanyisi kyakaddamu abasinga muyinza n'okukabuulira okusinga nze naye kyakuyiga kyekirimu nti tetwebuuza amagezi ga Solomoni gano gaavaawa. Amagezi ga Solomoni nago tegaava mu ye
nga bwe nti obukambwe bwa Falaawo tebwali bwa Falaawo, obukambwe bwa Falaawo bwali bwa Katonda. Kamugamba nti gwe kambuwala ngende nkuziike. Haleluya. So mu 1 Kings 2 okuva ku lwai kuwasookaawo awaddako agamba badde kati Pastor Bugingo n'osonga okwengerako mu kasaaweko katono naye abana abantu bagende nako sankatabalira omukisa kino kyeyandyogedde Bayibuli egamba nina ya Luzungu naye tujja kukitegeera. The time came for David to die. Time came for Kato to die. So he gave these commands to Solomon. He's giving these commands to us. I'm about to die, like all men must. Akwekasimu okunzaamu amaanyi. Tifenna tuyina. Kati amagezi Solomon gali ge yazaamu Katonda gaava eno. Taata we King David yali amanyi nti ajja kufa ng'abantu bonna balina okufa. But you are growing stronger and becoming a man. Kano njagala nnyo batabani baffe ne balo baffe bakamanye nti ne taata Solomon yalina okufa ne bwe yali agenda yagamba omwana we naye mbagamba batabani bawala bange. But you are growing stronger and becoming a man. You are becoming men and women. Kati ne line yokusatu yesinga obukulu. Now that must happen and has happened, this is what should follow. Now, carefully obey all the commands of the Lord your God. Carefully obey all his laws, commands, decisions, and agreements. Obey everything that is written in the law of Moses. If you do this, you will be successful at whatever you do and wherever you go. Hallelujah. Kyemmanyi ekyo Kato bw'awulira nga nkyogera kubeera awulira asanyuka ne gy'ali. Ne Katonda gwe nagambye oli abadde amwagala eyamutumangako n'emirundi emingi nga bw'amuzza nga bw'amuzzaayo bombi gye bali bajjaganye. Haleluya. So bino byonna Kato byakoze tumwebaza naye tusinga kwebaza oyo yamutuma. Nagamba genda olagira abantu bange nti ne bwe tofuye luzungu lukambwe ennyo ekyo si kyekikulu. Ekikulu kubaawo kwange. Pastor katugambye nti totya. Lwaki totya? Si gwe ogenda obikola. Haleluya. Gw'olina kukola ki? Gw'olina kusuubula bulungi. Osuubuza ki? Tosuubuza ssente, osuubuza mutima. Mark 22 about Mark 4 22-25. Omanyi emirundi mingi tunenya Sitaani yakireese. Ebintu bino Katonda yabyekolera. Agamba nti bw'otolage kutegeera n'akatono k'oyina nja kano nankatwale. N'emirundi bw'akimye obutono obwetookumye Sitaani, Katonda yakimya ebibye. Asasula okusinziira ku kutegeeraako. Kato yategeera tolina kwegomba. Eddoboozi ne basaakaavu liyimba ne basasula. Naye gwe yagala kuyimbanga gundi. Haleluya. So entanda Kato gy'ayagala mugende nayo. Mwekiririzeemu. Ekikola gwe nekikuwanguza kiri ku ggwe. Haleluya. Bampapira wakazindaalo. Nze bwe nali sinayiga gaali kubeera gaali saagiyiga. Twakulira mu kibuga mukulu wange yabagamba olufi twali basite. Nga ne gaali oba ogyaga tebasobola giggulira. Lwaki? Olufuma mu nnyumba luguudo bajja kutomera. Twayiga tumanyi magaali naye obulamu bulinga gaali. Egaali bw'ogiyiga weebuuza lwaki tewagitandika buto? Olugendo olubadde otambula ng'egaali eri mu nnyumba lwali lukumenyera ki? Tuyige okuvuga akagaali k'obulamu. Let's learn how to live. Kata atulaze n'oba toyina ki ekyo ekikuwanguza kiri mu ggwe. Haleluya. Tusuubule bulungi, tusuubule emikisa, tuganje eri abantu, tuganje eri Katonda. Ffe tutikule butikkuzi kugabana.